Abakyala muzuukuke. Abaami babagambye muzuukukire ddala. Muveemu ebintu eby'okwesiriwaza era ne babagamba we muteerwaneko kulaga bantu ba bba bammwe abatuufu oba baganzi bammwe abatuufu bagenda bababbako. Bino si bigambo byange, bino bigambo bya mwana mulenzi Barrister Timo. Naye kye neebuuza, byayogedde birimu endasi ggwe ng'omukyala. Ebigambo omwami ono byayogedde ggwe olaba biwa amakulu. Gwagamba nti birimu amakulu, kitugambe mu comment section. Gwagamba tebirimu makulu nga tobirabamu yadde amagezi, naawe biteeke mu comment section. Yenze Sheila Adita mbaterayo obutambi buneeno nga tugezaako okwesomesa, okwewabula, teekako n'ebintu ebirala. Gw'atannaba kuba ng'osubscribinga ku YouTube channel yange, osubwa information nnyingi nnyo. Ky'olina okukola subscribinga, kwata ku notification bell, nga buli katambi konna kenteeka ku eno channel kagenda kutuukako butereevu kubanga oli omu ku bammemba baffe. So woba obadde tunaba subscribinga okakwateko ate era okomentinge. Tugendako mu katambi k'abakyala bokka, tukawulirize ate era tukomewo. Weewase mukwano zuguko obugege bukukwate saawa yakulaga musajja wo. Buli amulye nga akimanyi mulya naye si wange. Yes, mulya naye si wange. Pulogulamu bagiyita batya? Katonda wange. Teeko nno akamu ku butambi obuweerezeddwa abakyala mwenna nga nange mwendi. Ng'omwami atulabula, Barrister Timo ng'atulabula ng'asinzidde Dubai mu headquarters zaabwe n'atuweereza obubaka bwe buti. Barrister Timo azzenga akola obutambi obw'enjawulo, si keeka akasoose abamugoberedde mulaba obutambi bwe bubeeramu endasi, bubaamu amakulu sometimes. Okuleka nga ggwe atayagadde bbuwa amakulu, naye ffe abantu abamu abawuliriza, owuliriza akatambi n'ojjamu ggwe ebyo by'olaba nti bya makulu era n'obisengejja. Ate nga nze ku luno ngenda kubeera ku sayidi ye. Abakyala bannanga abakazi muyige okumanya babba bammwe abatuufu ne babba abatali bammwe nga mubeeyambisaako bweyambisi oba babeeyambisaako bweyambisi. Tugenda ne tuba mu mukwano, ffe ne tukweka abasajja baffe, naye ate nga waliyo abasiiba babayita ba bebe, ba sweetheart, ba honey, baani agamannya gonna ge bawa abaagalwa, nga munnanga omwana w'abendi ali eri ali mu kuwaanira bbaawo, n'awaana bbaawo n'asinga naawe eyamufumbirwa. Omwana n'ayita bbaawo amannya gonna ag'okunsi ggwe agaakulema okumuyita. Bbaawo n'abeeranga eri ne yeeyagala, abeera mu bisambi bibuguma ssaawa 4. Ewuwo akomawo akuse, oyo nno ye musajja. Kati awo ky'ovula Barrister Timo agambye abasajja bammwe mubajjeeyo totya. Bw'oba owulira oli comfortable era oli confident nti olina omwami mujjeeyo. Otereka waaki? Mu nsonga eyo n'ey'okumuggyayo ogenda kufuna chance okumanya omusajja omuliniko n'ani. Ani akutawaanyiza omusajja w'otali? Ye bannange w'otalabira omusajja aba alazeewa. Awo ogenda okuzuula muli 3, muli 4, 5 oba 6 lwa nsonga abasajja ebyo babikola. Abasajja ebintu ebyo babikola. N'abeera n'omukazi ewaka n'asigala ng'abaliga kufa. Buli kitooke takitaliza. N'ogamba ono ki kyanoonya kyatafunangako. Bwe baba abakazi abalabye, ebisambi ebyeru abirabye, ab'ebiddugavu abirabye, obusolo obuddugavu abulabye, obweru abulaba, ayagala bwa kala ki, bwa green, bwa bulu, bwa purple, anoonya ki? Amabeere agayonseyonse, mulimu agaabu gaasudde, mulimu agasigadde nga gakyali waggulu, ebisiraani abiyoddeyodde, obulwadde obukyafu abuyodde, byonna infections zonna aziyodde. Akyanoonya ki? Ekyo kye kitonde ekisajja.
naye ate nga nze mu ndowooza yange nti omusajja ne munnange ne w'omupositinga tekikyawa makulu. Omumpositinga n'agamba laba no n'omulala n'amupositinga mugenda okwekanyanga muli abakazi 3 mupositinze omusajja omu mwenna mumuwaana naye ate nga kummwe 3 ayinza n'okuba nga talinaako gw'ayagala oba ng'ayagalako omuntu omu. So omusajja kuba kusalawo kwe n'amagezi ge naki kye yeetaaga mu bulamu kye kimuleetera oba kye kimutuusa ku oyo omukazi gw'alina okubeera naye. Agenda kubeera na bukazikazi bwakwebakako, bukazi bwakulya nabwo ssente oba abakazi bamuzimba. Ebyo byonna abasajja baba babitegeerera baba babimanyi naye lwakuba abasinga bamala kwekoona ne bagwa ku bafere ba mukwano ne bagwa ku bafere ba ssente ne balyoka bajjukira munnange ffe abaali babawembejja abaali babaagala ennyo. Gw'olowooza ki? Kyonna ky'olowooza katambi kano eno kintere mu comment section embaagala nnyo.